Hello guys, welcome back to our YouTube channel. It's Infinity Flights Entertainment. These are one of the best messages as a Kukyeyo, people who work abroad, and these are some of their inspiring stories and how life simanyina byogera naye. It's just interesting. Naye ndowooza nti buli ajja Kukyeyo bugagga abeera bumazi. Era nze buli muntu yenna gwe nalabanga nga Mukama amuguliddewo akaggi nga kati oyo amaze okugaggawala. Mukama yampandako eddusu nenzija nentuuka eyo nentandika okukola. We nategeera nalina endowooza enfu embi ennyo ezitaliira makulu, kubanga ebintu ebisinga osobola otuuka era nebikolemu okukola. Otuuka eno tulina amala ge tufuna ekitali kibi, kubanga buli muntu ofuna ssente era okyukamu, tosobola kugamba nti nafunye ssente nolema okukyukamu, okyukamu ng'omuntu. Naye tukisussa ekyo namanya ekirala nti omuntu osobola okukola emyaka 2 Nobya nafuna kyofunye ndogatako n'emirala 2 nga tolina kyofunye. Kati soobera bimu tobyerekereza bwe limu kino kankireke. Toyinza kuddayo na ssente nga towerekereza wano. Ekyo abali ku ddungu mukimanyi mwenna. God bless you. Omuntu ayimirira e Kampala n'akusaba essente omutwalo gwe mitwalo 10 n'omugamba nange linda wasirina n'akunyiga yagenda ebweru yeeraga. Nze gw'osaba essente Mchere guguno ndi kumukaga. Ogulaba. Nekipa ya mazi jenaze nayo nkoze eki. Gaweddemu. Ndi mukutoba. Nebwa asiba yebase. Akira kumacha. Mu buli nova munnya wegoloddo kizote akasana kakoze eki. Noyo ta akasana. You expect money from me. Ali mukutoba navudde wakasawo emu. Zigenda mu bbiri nyukanya.